Nga tukiza Katonda
Nane kusali kwa kumani
Teresa
Netwesimba abandi babibala mukwala olw'okubanga okufa tekuwoneka naye olw'okwala kusuubiza nti siba kuzuukira ekyo kituzaamu omutima nanti kimanyi ayinukana kyaba kukkiriza bonna obulamu bwabwe bufuuka bufuusi naye tebuwadde bwabwo ennyumba ekisulo kino eky'omu obusigo emala okwabizibwa tufuna ekisulo ekyobereramu eggulu n'olwekyo kyetuba tussa ekyemera malayika ne baza malayika abageza namulondo abafuzira amaanyi zonna ez'ebyeru mu ggulu okuyimba oluyimba okutendereza nga twatuba obutamala nti
twegayiridde aboli ow'ekisa muganda waffe oyo Maria Teresa emuviiremu okutuuka ku mmeeza ya Kristo ey'olubeerera. Tukusaba Mata Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Olamusa tutunuuliza wa buli kantu Baatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bubakeko ffe nammwe ennaku zonna. Musaffe wedde tugende mu ddembe lya Kristo. Basigale nga tuyimiridde tuyimbe ekitundu ky'oluyimba kino tusabire abagenzi ssaawa zino. I
kale n'okuwa ekisa bulira okwebeera kwaffe emiryango gy'eggulu giggulwe ayinire naffe balese okukkiriza okw'amazima nga tulimu kutukubagize ekikuza Mukama Yesu Kristo Mukama waffe naye bakyazaggwawo tukwebaza ebirungi byonna byewaba okubeerezaawo matyateeza gakyali ku nsi naffe tugatibuna butuukirivu mu Kristo nga tunategeeranga buli olw'ekisa okukkiriza okw'amazima tukubagize okutuuka ffenna okukisinkana Kristo. Tutuuleko